omwaka guno gubaddemu ebintu bingi naddala ku saidi y'ebyobufuzi ngera bw'obyogedde mubaddemu amabaati mwe mubadde amabaati no ga 2023 ayimiri mubaddemu bano abasajja b'amabaati ono minisita Nandutu mwagendedde buno omwaka guno kugobebwa yes then mwe mubadde ne DPP okulaba nga gino emisango gye baateeka kwaba beera bennyini nga bagisirikira nze nyina bwe ginabaddeeyo wesaali wano nali mbalala eyo nga waliyo emisango egyakula nno naye nga ba DPP bagize bayina baga nti essaawa zino twogera ku misango gya nkoko gino eminene mugiveeko twogera ku misango gino egy'enkoko era nga bwe oyagala kumanya bw'ogenda noyagala obuuze nti bino bitambula bate bagala nedda guno tolina kugumanya olina kumanya ku guno ekyo nno kibadde mu mwaka guno nze nkyerabiddeko maaso gange nga balekerera emisango eminene ne batunulira emitono muno mwe tulabidde bannabyabufuzi bakagwa ensonyi bwe tuyita bakagwa ensonyi omuntu n'akola statement ku bulamu bw'abantu nti gundi yavuddeko olumbu olwa segundi ndoza ensonga y'ekiteesi era yakwata nnyo mawulire yakwata nnyo mubabiri abantu bajuulira abalala bayitamu na biwoobe olwa abantu baabwe baafa naye era butuuse kati nga tunalaba solution. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.